omukazi kyankola omukazi anzita bamifuluma ogende wa muno yantomero mulaba bampisa kamyoni mujje munyambe mutwale Omunyarwanda Leon mujje munyambe mutwale Omunyarwanda byebimu ku bigambo ebiwulikise nga byogerebwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Douglas Mayanja ono sobola okubanga omuyita Wizo Manizo mu katambi akafulumye akawungezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 22 Septemba nga twolekera 23 akawungezi era kiraga nti Wizo Manizo azzeemu okulwanagana ne mukazi we wabula nga this time Wizo tukimanyi bulungi nti musajja alina obulemu ku mubiri ate era obwamutuusibwako mukyala we soka olabe wano no yantomero mulaba bampisa kamyoni mujje munyambe mutwale Omunyarwanda banange mujje munyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga ko yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukubo omukazi kyankola omukazi anzita bamifuluma ogende wammwe sandwa fuluma ogende wammwe aha genda olabye ndoza kyendiko kamyono olabye kyendiko Chameleon mujje munyambe mutwale omukazi Omunyarwanda mwana mulenzi Wizo Manizo wedda kyasinga okubanga akola kwe kuwanjagalira abantu bajje bamuyambe ojja kujjukira nti Wizo Manizo paka nakati tannaba kubanga awona okubeera nti adda on his feet oba okudda ku bigere bye asobole okubanga yeeyimirirawo nga omusajja wabula ekibuuzo ekisinga okubanga kijja kyekyokuba nti omukyala asobodde okulumbagana bbaawe mu mbeera gy'alimu akatambi ako muba mujjukira bulungi ke katambi kaje buvuddeko olw'embeera oba akaavaako embeera eyatuusa Wizo okubeera nti paka n'olunaku olwaleero musajja wa Katonda musajja mulema oba alina obulemu ku mubiri nga mukazi we yamutuusa ku kino bwe muba mujjukira bulungi akatambi ako mukazi we yayingira emmotoka n'atomera Wizo Manizo okakana nga Wizo addusiddwa mu ddwaliro nga balina okuba nti nno bamukolako na byonna ebyaliwo paka nakati Wizo akyali mu kujjanjaba buvune obwamutuusibwako omukazi in fact abaliwo muba mujjukira bulungi mukyala wa Wizo ono amanyiddwa nga Sandra Teta ekyo ekifaananyi kyekyobudde we baamutwalira mu kkomera wabula oluvannyuma omukazi ne mu kkomera teyasulayo yavaayo bwe muba mujjukira bulungi ng'amaze okuba nti akoona Wizo poliisi yatandika okuba nti emuyigga kye yakola kwe kuba nti no yeetwala ku poliisi wabula bw'atuukayo n'akola statement n'ebisigadde baali bagenda muyingiza wabula ate oluvannyuma ne bamuta ku kakalu aka poliisi oba gy'oyinza okuyita police bond omukyalo ono oluvannyuma ajja mu ddwaliro ewaali Wizo Manizo gye baali bamututte ng'ekifaananyi ekyo bw'osobola okubanga okola ki okiraba era bwe yatuukayo yali maziga n'ennyiike ey'amaanyi era ekyali kiraga nti osanga oba oli awo yali aboneredde ku lw'ebikolwa bye yali atuusizza ku musajja wa Katonda Wizo Manizo era Wizo yasimbayo kitooke by the way obulamu tebwali bulungi we muba mujjukira Wizo n'okukolebwako sajjale yakolebwako sajjale oba okulongoosebwa omukazi yamukoonera ddala ebiri serious so omukyala wa Wizo bw'ajja ng'avudde mu kkomera yalaga nti obulamu azze bujja era nga yalinga asonyiyiddwa oba asabye ekisonyiwo wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyaliwo ate omukazi wuuno amaliriza nga azzeemu okulumba Wizo Manizo n'okugezaako okuddamu okumulumya newankubadde nga Wizo akyali mu bulumi ababiri bano bandiba nti babeerawo mu mbeera yakwekazaakaza oba okwebuzaabuza nga buli omu alina ekiru ku munne wabula gye buvuddeko Sandra Teta ono yennyini yavaayo n'awaanawaana Wizo Manizo oyo Wizo olwo yali mu America ng'ajjanjaba Chameleon kansooke nkujjukizeeko ko wano then tukomewo tugende maaso n'embeera ya Wizo gy'alimu oluvannyuma lw'okukubwa Sandra Teta
family values nkyonso okugamba so nga tolaba anyway sometimes osobola okugamba teri muntu mutuukirivu kabenze nange sokwanga bba wange munyiiza okitegera oba nange anyiiza so tewali mutuukirivu there's no scent fena tuli bantu we are entitled to kusobya okitegera so osobola okuva kwono mulwako akoze kino n'ogenda ku mulala ate onosanga kiri waasi nga tekiri bubi nnyo okitegera so sometimes ovalue nga nogamba anyway ono maybe mubi no naye wano awalala kale ko okitegera so si kugamba mbu obigumiikiriza n'obyemaliramu no sometimes ovalue nga nolaba ekibi kiwenga kiti ekinene kiwenga kitya gwe n'osalawo nogamba kantuule nga gwe bw'wasalawo n'ogamba kintu kibuzo kye yali akoze n'ogamba hakino ekyo tugendagendayo tetugendagendayo oganye tugendeyo omanyi Sandra nze ndwawo okufuna kimanyi naye tuli ku women's day ayagala nnyo kamera naye no kamera si nungi ekukozesa ensobi wegibeeramu nnyo so olina ogendamu nga list there's a message you're passing si just buli kantu twagenze kale katwogereko katono nnyo about kale waliwo kavidiyo akade ebisira byogerako tojja byogerako katambi kenkuzanyidde kaje buvuddeko Sandra Teta yali aheaping a letter of praise eri bbaawe Wizo Manizo ng'alaga nti Wizo musajja wa njawulo musajja w'amaanyi era mulungi n'omutima omulungi Wizo gw'alina osanga bye bimu ku bintu ebikyakumye Sandra Teta ng'ali ne Wizo Manizo in fact Wizo okumanya nti alina omutima omulungi ne gye buvuddeko ng'amaze okukubwa n'okuyisibwa obubi omukazi ono Wizo yakwata microphone jojjuzi wano n'atandika okubanga alumba abo abamulumba oba abalumba mukyala we era n'abagamba nti emimwa gyammwe mulekeraawo kugiteeka mu maka ge abaana bali mu kuzanya robox bali amamu tujeeke mmwa ze ndi mu kukola bankubye ekifa bagigo amma Sandra Teta gwe tokosa bijanjalo nkomawo wama yes sir yo ye Wizo Manizo nga awanda busagwa eri buli muntu eyali amulumbagana n'okuba nti alumba mukyala we Wizo yali alagira ddala nti si kirungi buli muntu kye mubadde nga mukola ekyokuba nti mulumba mukyala we olw'okusobagana ababiri kwe baatuukako era Wizo yabagamba nti stupid temumusirwalire muli temuddamu kubanga mubalumbagana in fact ne Sandra Teta ono oluvannyuma lw'okuba nti nno akonye Wizo ate ne baddiŋŋana Sandra Teta gye buvuddeko ennaku nga 4-5 emabega yakoze interview mu interview eno gye yakoze yayongedde okulaga nti ali committed eri Wizo era n'alaga nti ekyokuba nti ye yatomera Wizo just oyinza osanga nti byebyo ebintu ebibeera mu maka abantu we banyiigira era obumulumulu tebubulamu byali bigambo bya Sandra Teta wabula nga tetumanyi nti ate yalinga abikkako obubisi kubanga ekyali ekyokuddirira kyandiba nti kyali tekigenda kuba kirungi so kolabe Sandra Teta just ennaku 3 emabega 4 ng'ayogera ku Wizo ne incident eyatuukawo ng'alaga nti bino bibaawo tewali kipya most of the things abantu babimanyi babyebuusa marriage is not bed of roses no because mwena abantu babiri mwamuyina engeri gye mwakuzibwa different but you decide to be together so sometimes they're ups sometimes they're downs so ebyo byonna tulina biyitamu because we chose to be together so tekiri kunze nzeka even anyone in a relationship I don't think ali mu relationship ye bikaseera abeera aseka you get it sometimes onyiga olala noseka sometimes obeera nga tayagala nakwogera so because tuli mu relationship mwamuli bantu babiri mwakuzibwa different you see things different just you decide to be together because mweyaga so olumu ebintu byonna temubiraba in the same picture olumu bimu mubikirizganyamu so ebyo byonna bibeerawo so being the fact that it's me and Wizo it doesn't make us different from other people so byebyo nno mikwano gyange abali mu kulaba agaliwo right now in fact ekyasinga okubanga kitiisa bannayuganda Wizo bw'ava mu ddwaliro omulaba Sandra Teta Wizo bw'ava mu ddwaliro omukwano gweyongera bweyongezi
bwe yali nti alina omukwano nga gwali ku bitundu 7 ku buli 100 bwe yava mu ddwaliro omukwano gwalina eri Sandra Teta gwekubisamu bwekubisa era bayongera okuba nti beeraga olukundo olw'amaanyi n'okubeera nti ne bwe babadde nga mu public nga balaga abantu nti bali mu mukwano mungi nnyo. Akatambi ako osobola okujjukira bwe baali babawa ebirabo but Sandra Teta yalaga nti buli ddakiika yonna tayagala kubanga ava wali Weasel ate nga ne Weasel yennyini alaga nti tayagala kubanga ava wali Sandra Teta. Sekifaananyi ekyo ne baba nti kye bazze basiiga ebbanga lyonna. Ekifaananyi ekyo nno kikadde kigambibwa nti ne Weasel oyo yabomolako oba yakubako ku munne n'amuleka mu kkubiro. So mbadde kugamba nti Weasel bw'ava mu ddwaliro ne Sandra Teta okubeera nti yaliko mu kkomera n'atasibwa nnyo kubeerayo bbanga ababiri baddamu ne babeera bonna. In fact Sandra Teta yabadde nga jjanjaba Weasel newankubadde ng'omujjanjabi ye yatuusa oyo gwajjanjaba mu mbeera gy'abadde akola ki gy'abadde alimu. Wabula ebituuseewo olunaku olwaleero byongedde okuba toki n'okulaga nti osanga bano ababiri era abantu batandise okugamba nti Weasel nno mumwawule ku Sandra Teta oba Sandra Teta mumwawule ku Weasel kubanga ebijja birabika si birungi. Kale ngamaliza story eno njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Bano bagamba bakola cakes eza buli mikolo. Balina ne package z'abaana abadda ku ssomero, ebintu ebikwatagana ku bagiya, binyeebwa, mpogola n'ebintu ebigwa mu koweri. Osobola bakubira ku 0709 787508 be bannaffe aba Honey Bites. Mukadde ke kamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe kyo endabika yaakyo tekusanyusa, kikaddiye obanga kiina engeri gye kirabika etali nnungi. Alson Painters UG bagamba nti beesige bajja kukusiigira ekizimbe kyo langi naawe ojja kubeera nga tewejjusa. Bakubire ku 0705 193636 0705 1936. Mukadde ke kamu njagala kutegeeza ku YouTube channel kwoli yeno yennyini eyagaliwo era nga eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo each and every day lyeryange abasiddi omusunsuzi. Kyolina okuba nga okola buli w'olaba story okuba kwagaliwo just know atukuleeta information nga tetugaseemu yadde okutoolamu ebyaffe. So nabwe ekito ky'obeera olina okukola kyakuba nti olikinga video olina okusubscribinga bw'oba tokikolanga tusaba busabi tetukulagira ate era mukadde ke kamu commentinga sharinga n'emikwano gyo bijjifune video. Thank you.